Ndidda ne mbalaba bannange ly'ebbanja ly'omugenyi omuwabutwa wa kyejo kubanga ekiwanga ajja n'akiyita eŋŋoma amagumba n'agayita endege essanja n'aliyita embugo mu ntungo mwayagala okkuba endiri bannange endwadde weeba ya kibiribiri tosobola kulangirira nti ddogo kyokka ate endwadde ekula kiro mwana wattu yaziika omuliro nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere neddira emmamba kakobozi akabbiro gongolo nakawuka bwenti osibuka mu kabaka bukulu kimale empaka ettumba ali mu ssaza Busiro okusookera ddala mmwe mwenna abangoberera ku mutimbagano mbanjulira Kanoonya online bookshop oba ettundiro ly'ebitabo ery'oku mutimbagano lye nabbulamu erinnya Kanoonya olw'ensonga tunoonya ebitabo by'olulimi Oluganda n'olw'ensonga eyo gy'olengera display kuliko ebitabo bingi nnyo era nga bikulembeddwa ekitabo nze kye nawandiika ekiyitibwa entabiro y'Oluganda olw'edda ekyo kyo kigula $60 n'ebitabo ebirala weebiri ojja kumanya ebbeeyi yaabyo jangu obeere nga onkubira ku nnamba zange zino ez'essimu ze ŋŋenda okuwa. Tuyina ebitabo bingi, waliwo ekitabo amaka g'abawansolo, waliwo ndikumu okulya, waliwo bonna baasumagira, amannya amagana n'ennono zaago bwali butamanya, ebitabo bingi, zununula omunaku, njogere kindeke ki omuzimu gwa Kasooba, ebitabo byonna weebiri mu Kanoonya online bookshop. Ojja kuyita ku nnamba zange ez'essimu gwena n'ababyetaaze nawe anaayagala okuteera etterekero ly'ebitabo mu nnyumba yo nga mulimu ebitabo by'olulimi Oluganda. Ebitabo bino obiraba naye ate enkyo oyinza obutabiraba. Gwe naawe oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino Airtel eri kassalaba 256 751 4769. Ennamba eri ku WhatsApp ate oyinza okuyita era ne ku MTN yange eri kassalaba 256 788 461 Ngeze ku mboozi yaffe eya kyava kuki. Twebuuza nnyo twebuuza nze nabwe twebuuza kyava kuki. Kyava kuki ekintu kino okuyitibwa bwe kiti. Lwaki ekintu kino bakiyita bwe kiti? Kyava kuki ekyalo ekiyitibwa Busega okukiyita Busega. Kati gwe luma eggumba amazzi gawole nkulojjera ekyeya ky'essana batya bwe kyeberengula obuliro ate n'engeri y'enkulo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Kakati omutalo oguyitibwa Busega buli muntu akwata ku luguudo lw'e Masaka waba tayitidde eno ku lukadde ntegeeza n'akwata Nakawuka n'awetera awo e Kabojja yeetooloola enkulungo y'e Busega nadda ewaabwe e Masaka. Bannamasaka bumwe abasinga obungi muno mu kibuga naddala abakwata ku luguudo olwo Butambala, Gomba n'ewalala. Naawe abagenda e Mityana oba mu Ssingo, Bannabuddu, Bannabutambala mwenna mumanyi we bayita e Busega kuba awo we mukanyoolera ne mukwata eridda ewammwe. Awo wennyini awe mulengera awali enkulungo waliwo omuti naye ebyafaayo bitugamba nti omuti ogwo gwali gwa muvule nga munene. Kati waliwo ekifaawo okuliraana omugga Mayanja so kati baazimbawo n'ekkanisa okuliraana omugga Mayanja. Kaakati awo waalingawo ettambiro lya Kabaka Mwanga mwe yattira abajeemu. Ettambiro eryo baaliyitanga Mpiimeerebera. Bwe baakwatanga ne bakutwala mu Mpiimeerebera ng'obadde onyoomye Kabaka ne bakutta, baakuttanga ne bakutemaatema. Kaakati bwe baamalanga okutemaatema ennyama yo nga balekaawo, kati ng'ensega zijja zirya ennyama yo oba zirya omubiri gwo ogw'oyo omuntu atemeddwa. Era ensega we zaamalanga okulya ne zikkuta nga zigenda ku muti omuvule oguli awo ku nkulungo nga zitoowolokoka olw'omukkuto. Era kwabangako nnyo ensega ezivudde wali mu ttambiro Mpiimeerebera ne zigenda wali. Era buli muntu genda eri mu Busega. Buli obusega babanga balagirira omuntu mu buli obusega kwe kwava n'ekitundu okukiyita Busega. Naye nga kiva ku nsega ezaagendanga mu ttambiro Mpiimeerebera mu battidde abantu abajeemera Kabaka ne zigenda ne zirya. Kati ne zigenda ku muti ogwo omukkuto nga guziyitiriddeko ne zibeera awo. Awo nno y'ensibuko y'ekitundu ekiyitibwa Busega we kiva okusaasaana. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere neddira emmamba kakobozi akabbiro gongolo nakawuka
yitako mu Kanoonya online bookshop gwe wenna naawe ayagala ebitabo bino okubigula obiteeka mu tterekero ly'ebitabo eryawaka oba home library. Mwana wattu tujja bigguza eby'olulimi Oluganda tubiina Fakaali Kafukunya Ntolomolere Lutoto era Nkumuliitu. Gwe wenna abyetaaga oyita kasaraba 256 751 476 namba eri ku WhatsApp oba oyinza okuyita kasaraba 256 788 461 228. Ayi Ssaabasajja Kabaka wangaala.